w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala oye yawa abalina obusobozi esente ne bagenda okubeera nti balambula ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mutenderezo w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala oye yawaniridde bahujjaaji bonna bagenda okulamaga mu bire n'abeera nga abatuusa mirembe ne bakomawo nga buli omu subhanahu wa ta'ala masururan nga musanyufu ne family ye. Mutendereza nnyo w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala oye yatufuula abasiraamu, yatufuula affe abasiraamu ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Basebuganda, omulama gwaffe ogw'olwaleero guli mulamwa gukwatagana n'embeera eriwo. Olwaleero tugenda kubeera nga tutunuulira ekigambo al-ijtihadi fil amal. Kaweefube abantu gye tulina okukola mu mbeera ey'okukola emirimu. Basseruganda, ekigambo kukola mirimu, ekigambo kukola suna yaba ambiya, sunnatul ambiya. Ekigambo kukola mirimu, omuntu nga bw'ova mu nyumba yo n'ofuluma ng'ogenda kukola minal amali aqsam. Emirimu nagyo girimu emitendera. Bwe tugamba nti kukola mirimu, omuntu ayinza okulowooza nti oba oli awo omuntu nga bw'agenda n'agulawo edduuka kwe kukola kwokka. Bwe tugamba kukola mirimu, omuntu omulala ayinza okulowooza nti kitegeeza kukola mu ofiisi kyokka. Bwe tugamba okukola emirimu, omuntu ayinza okulowooza nti kugenda mu katale kyokka. Sseruganda, okukola emirimu migazi, kubanga emirimu nayo girimu emitendera egy'okukola. Omuntu agenze mu katale n'akola ali ku mirimu. Omuntu avudde wano n'agenda mu kibuga n'agulawo omulimu gw'edduuka, ogwo mulimu. Agenze mu ofiisi n'akola, ogwo nagwo mulimu. Omusajja akedde n'akwata enkumbi ye n'agenda mu kulima, ogwo nagwo mulimu. Mulimu ki gwe gw'omanyi mu bwongo gukwataganira ddala ne aya eno gye ngenda okusoma? Dalilu yokka oba ne dalailu ziri bbiri ze tugenda okubeera nti twejjukanyamuuko olunaku luno olw'olwaleero, naye nga zikwatagana n'okukola emirimu. Ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'ani y'ekitiibwa, ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim, agamba nti waqul i'malu, owange gwe Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama, gamba abasiraamu nti mugende mukole emirimu. Go and work, munoonye ekyokukola. Aya anaama mu Qur'ani. Wekitiibwa Allah agamba ki? Waqul i'malu, gamba abasiraamu nti mukole emirimu. N'agamba wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nti fasayara Allahu amalakum, bwe mubanga mukola emirimu, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala naye atunulidde emirimu gye mukola. Bagambe bagende bakole, naye bategeeze nti Allah alaba bye mukola. Mukola mutya? Lwaki agamba nti bagambe bagende bakole, ate n'aziddamu ekigambo n'agamba fasayara Allahu amalakum, nti owekitiibwa Allah alaba emirimu gye bakola. Genda mukole emirimu, naye emirimu gye mulina okukola
emirimu girina kubeera ng'egyo ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala gy'ayagala mukole. Kubanga omusiraamu ayinza okufubutuka wano n'agamba nti batugambye tukole emirimu gyonna, n'agenda agulawo ebbaala n'atandika okutunda abantu, okubaguza ng'ali kubaguza omwenge. Ogwo mulimu. Siraamu ayinza okugulawo ebuca n'ateekawo omusajja ng'amutemera ennyama y'embizi, mulimu. Naye nga mulimu ogwo mutuufu kweli? Aneda. Ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala agamba bagambe bakole emirimu, naye emirimu gye bakola ngiteeseeko amaaso. An yakuna li'amala min at-tayyibat, an yakuna hadha li'amala min halalan aw min halali shar'iyyati al-islamiyya. Omulimu gulina kubeera nga omulimu gwokola mu mirimu emirungi, ate gulina kubeera nga omulimu guno gy'emirimu egyakirizibwa mu shariya y'Obusiraamu. Okutunda omwenge tekirimu, okutunda embizi tekirimu. Wahata al-a'malu limasruf. Omusajja yazze okubeera nti aseka angambye kangende nkole, naye nze omulimu gwe mmanyiyo si mulala gwa bubbi, nagwo mulimu. Nze omulimu gwe mmanyi gwa bubbi. Juzi nawulira wano nga bayaziina. Anengamba alhamdulillah, imamu wange akoze omulimu. Olaba batugulidde amplifier kati alhamdulillah. Olwajja wano okusaala nti wali omusajja yalondawo omulimu omubi, ye gwakola yajja n'atubbako wano amplifier n'atwala n'alyamu esente. Ogwo nagwo nga mulimu gwe. Sseruganda, omulimu ogw'okubba amplifier mulimu mubi. Omulimu ogw'okubba emizindaalo gy'emizikiti omulimu mubi. Omulimu ogw'okubba embuzi z'abaana ogwo mulimu mubi. N'omulimu ogw'okuteega ababodaboda mu nkubo n'obakuba akatayimba okubaajako ebyabwe, egyo emirimu si gya mu shariya y'Obusiraamu. Allahu subhanahu wa ta'ala akugamba nti wakuli imalu, gamba abasiraamu bakole emirimu, naye emirimu ki? Halalan tayyiban, emirimu nga mirungi. Emirimu emirungi giyinza okubeera min tijara, mu busuubuzi. Emirimu emirungi giyinza okubeera mu kulima. Emirimu emirungi giyinza okubeera mu kusomesa. Emirimu emirungi giyinza okubeera mu kukola mu office, mu kukola mu mirimu ng'egy'omu mabanka. Emirimu emirungi giyinza okubeera mu buweereza. Riasa, kati nga meya ow'esite eno atukolera emirimu. Omulimu gwo mulimu ki? Gwa buweereza. Agufunamu esente ye. Nakoma okuwulira nti omuloodi meya ow'e Kampala yali afuna obukadde 18. Mulimu. Tuula mu ofiisi n'alamula abantu n'akyeka n'aleeta amagezi agakulaakulanya ekibuga. Mulimu. Ogwo mulimu. Ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala agamba nti bagambe bakole emirimu emirungi. Allahu subhanahu wa ta'ala agenda kugiraba wali mu'minuuna n'abakkiriza, n'addamu n'agamba wasuturaduuna ila alimil ghaibi wa shahada. Abasiraamu wadde tukola emirimu ku nsi, naye tutegeere nti tugenda kuddayo ewa Mungu subhanahu wa ta'ala. Wano ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala atugamba bali tuthiruuna lihayata dunya. Wallahi emirimu gy'ensi gibatwala
ne babba ebintu by'abantu nga baagala emirimu gy'ensi gye batwala olaba omuntu atuuka n'okubba mu muzigiti emirimu gy'ensi siraamu ayinza okugula emotoka neyeerabira eswala ali mu mirimu musiraamu ayinza okubeera nti alinawo edduuka lye wallahi eswala zonna n'azikuba ku mutwe kubanga ali ku mulimu wekitiibwa allahu subhanahu wataala atugamba mugenda kuddizibwa ewa mungu subhanahu wataala fayunabbiukum bima kuntum taamaluun wekitiibwa allah ababuulire sebo wakola emirimu naye esente wazijjawa emirimu ogwasooka wali obba pikipiki z'abantu wali omenya amaduuka wali omenya amayumba g'abantu mwe wafuna capital newakubadde nga wakola n'ofuna esente n'okola byonna naye asiri ensibuko y'omulimu gwo yali mpi wekitiibwa allahu subhanahu wataala agenda kuyingiza omuliro kwe kugamba nti wekitiibwa allahu subhanahu wataala alaba emirimu n'omubaka muhammadin sallallahu salama naye n'agiraba naye agamba nti ffenna tugenda kuddizibwa ewa mungu amanye ebyekwese where did you get that capital emirimu ogikoze alhamdulillah where did you get the capital sente wazijjawa fayunabbiukum bima kuntum taamaluun wekitiibwa allah atubulire emirimu gye tubadde tukola musiraamu wakola bwoti n'okola bwoti n'okola bwoti njagala mbategeeze nti uganda ey'olwaleero yeetaagisa competition kukola bano abantu abagenza okukola ehijja bakozi bwe bebeera nga toli mukozi togenda okukola hijja li anna lihajja lwakubeera nti hijja ibadatu al agniya ibada y'abagagga hijja ibada y'abagagga kyobudolaba owekitiibwa allahu subhanahu wataala bwe yali ajogera yagamba nti walillahi ala nnasi hijju libaiti man istataa allah alayida abantu nti mugende mulambula ennyumba ya allah n'ayongerako akagambo nti man istataa ilaihi sabiila abo abalina obusobozi fe wano tumuli mu uganda bajjajjaffe bafunanga obusobozi ali istataa quwwatul badaniya balina obusobozi obw'okutambula batugamba nti baayitanga wali bavanga wano n'ebigere ne batambula na bigere ne batuuka ejuba na bigere ne beeyongerayo paka sudaani na bigere olwatuukanga e sudaani emyezi gijo nga gibayisiddeko mu nkubo gyali myezi ng'esatu ne bakurosinga ne bagenda ku Red Sea bafunanga muka akasente awo ne balinya ekidyeri ne kibayisaawo balinyanga mmeri ne bayisaawo paka Juba bamaze emyezi batambula n'oyo atambudde n'ebigere olekamu sente za kulya omala kufuna sente kubanga olwagendanga emaaka teriyo mmere ya bwerere nga bwe mulowooza yeetaagisa jamba kyobudolala mu bahujjaji wekitiibwa allahu subhanahu wataala yagamba ki yabagamba nti tazawadu abange be bahujjaji abajja okulambula ennyumba ya allah mwesibira entanda fa inna khayra zaadi taqwa entanda yaki situla mwogo entanda yaki kawungako entanda yaki emberenge entanda yaki sumbusa
Allah nagamba nti fatazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Mwesibile ebitanda nga mujja okulambula ennyumba ya Allah. Temudda mu kusumbuwa abantu ba Makka nti mwesabiriza kubanga mwaze okukola hijja. Enjawulo eriwo nti bwebeera ng'oyagala kulaba omusajja omweru omuyindi naye ajja n'akukuba akigamba n'agamba nti hajji nze ndi wano ndi buvi. Akama akakuba hajji. Bahajji ne bajeti abavudde Makka ekyo bakimanyi nti wallahi eriyo n'abayindi abatambula nga beesabiriza e Makka. Naye tebalina bantu balala bonna be batagetinga. Batagetinga bagagga bano abaza okulambula ennyumba ya Allah kubanga bakimanya nti tewali akola hijja nga mwavu. Era ogamba nti ya hajji, bw'abeera mukyala nti ya hajja, assalamu alaikum, nti munnange mpaayo ashara riyalan, mpaayo riyali 10 munnange embeera nange etambule. Era bw'otyo bw'ozikwata wallahi noowa ekitonde kya Mungu subhanahu wa ta'ala. Newankubadde nga gavumenti ya Saudi Arabia tebakkirizisa naye batambula balawuna muzikiti ku muzikiti babeera omwo nga boolaba abafuntula. Ate ayiza abantu be n'atambula ono n'amuwa oli n'amuwa babeera n'obuvuera. Ne bafuna kapita abantu ba Mungu bagendayo abayindi. Bahajji bano ne bahajjati baba bagenda Emina gye babadde. N'abantu bano nabo abasaba wallahi nabo ne bagoberera. Ne bagamba nti owaaye nti mutuwe. Ne nalabako oli ng'asolozeza esente obuveera bubiri nga bujjudde. Wallahi nga tumuwadde. Bwebeera nga tokola onoogyawa sente ezikutwala e Makka. Kiba kitegeeza nti musiraamu olina okukola n'amaanyi. Olina okukola n'amaanyi. Nze nalabira ku hajjeti ey'akaveema ak'owange. Funayo dola bweziti n'agula n'agenda atunda engoye ze mu katale. N'afunayo akasente n'agenda akakyusa mu dola n'asasulayo. N'addayo n'akola n'agenda e Kenya. N'aleeta amasuuka n'aleeta bino ne mujja ne mugula n'afuna akasente erigoba n'aliteekayo. Okutuusa lwe yafunye esente Sheikh Ali Suyo n'amukakasa nti owaaye kati saawa zino nti ye esente kati zituukaana osobola okugenda okukola ehijja. Osobola okugenda okukola ehijja kati. Ninga yateekayo mpolampola. Kiki mbagambye nti kukola mirimu. Hijja ekakata ku mukyala ng'eswala bw'emukakatako. Hijja ekakata ku mwami nga eswala bw'emukakatako. Buli omu akola ibaada ye. Buli omu akola ibaada ye. Basiraamu tukole emirimu. Weekitiibwa subhanahu wa ta'ala olw'obulungi buno obw'okukola yagamba nti fa idha qudiyati swala fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi. Weekitiibwa Allah bw'atubagamba. Owange gwe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama gamba abasiraamu nti bwe babeera bamaze okusaala enswala fantashiru fil ardi tebadda mu muzikiti kwebaka. Bwe bamaliriza enswala imaamu n'aboogerayo ekigambo ne kigwa todda mu muzikiti kwebaka. Fuluma ogende onoonye riziki. Allah agambye nti wabtagu min fadlillahi. Bagandi bagende banoonyerize. Genda mu tawuni, genda kwata enkumbi. Obusiraamu tebukugandangako okulima lunaku olw'ejjuma ne yakulimba. Okujjako okulima ng'ebiseera by'ejjuma bituuse. Naye bwe kera bukezi mu nnimiro ogende olime biringanyawo. Zituuse saawa nyakomawo naaba jangu wano mu muzikiti. Maliriza okusaala eswala eno ey'ejjuma. Ddayo ogende olyeko ku kamere. Omaliriza okulyawo kamere nti ye ddayo mu nnimiro. Weekitiibwa Allah bw'atyo bw'agamba. Fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah.
n'agamba nti wadhukurullaha kathira. Abasiraamu bagende mu maaso nga bakola ki? Nga batendereza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Basiraamu ekutuba yaffe etambulidde ku kigambo okukola mirimu. Njagala mbategeeze nti obwavu bubi. Otegeera nga obwavu bubi, omwavu toteesa. Omwavu toteese. Ne bw'obeera n'ebiteeso ebirungi bitya, omala kwetantalawo n'ebigambo byo bakutunulidde, oli mwavu. Omugagga n'asituka n'agamba nti bannange nti ye, bagamba nti naye Muhammadu agamba ki? Abantu batunulidde Muhammadu. Oleese ebiteeso ebikola, naye wallahi nga tolina wadde 10. Abantu baagala kukola omulimu gwabwe ogwa weddingi. Oteeseeza nnyo, abantu baagala kukola omulimu gwa weddingi. Sseruganda ne wajja wasituka omusajja omugagga. Omugagga bw'amala okusituka, Imam Tuna, ne wajja wasituka omugagga. Omugagga bw'amala okusituka n'ateesa ebigambo 2. Oyogedde ebigambo bingi. N'agamba nti ndabye bajeti eyakoleddwa yeetaaga ensawo 2 ez'omuceere, yeetaaga n'ente 1. Nze nga Muhammadu mbawaadde ensawo 1 ey'omuceere, mbawadde n'ente 1 nayo ngikuze, abasigadde mwegaatire ku bisigadde. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, takbir, Allahu akbar. Omugagga ateeseza buteesa ebintu 2, talina budde, naye ebikolwa bye ateesa atema. Abantu nga bavaawo bagamba nti mu bantu bagenda ogamba nti kweri jamaada yateeseza nnyo, atawaddeyo wadde 10. Bagenda ogamba nti mu bantu abateesa. Muhammadu yateeseza oluteesa, era omukolo tulumaze olw'okuteesa kwoli. Omukolo abalala kasa gubeerawo nti Muhammadu waali nti taliwo, nti eyo meeting nfu, anti kubanga yateesa nabiko. Musajja alinawo kukantu, mwe muteeseza malusu. Wallahi nkugambye nti abavu ne bwe muteesa ekigambo nga mugenda kukola ekintu kya mitwalo 10, ne muleeta obwongo ne bumalayo nga muli baavu beerere, omukolo tegukoleka, tegusobola kukoleka. Ngenda kuteekamu obwongo mutambule mugende musange nga kiringa bwe kiri. Kiba kitegeeza nti kyetaagisaamu okooka abalina. Siraamu obwavu bubi, kyetaagisa ne tukola emirimu ne tufuna ku ssente. Afadhali bw'oteesa n'owaayo 10. Banga ne imaamu wano ndabanga atera nnyo okwogera ku bantu be nti gundi ono nti wallahi yagula amabaati gamu, gundi ono gundi nti ye yagira bwati na bwati, gundi nti musajja yalina esente ze. Riziki ekyasinza okubeera ennungi ye riziki omuntu gy'alya ng'eva muntu yozo. Musiraamu nze nsanyukira nnyo omusajja eyafubutuka mu maka ge n'agenda mu tawuni, n'agenda akwata wilugwalo n'asindika ekigaali. Wallahi nafuna esente z'ebisuka 6, n'agula akawunga ke afukiro, n'agula n'entula n'azitwala ewaka, n'azitwalira mukyala we ne balya. Omusajja oyo riziki eyo nnungi nnyo okusinga ono awangalira ku mpuuta.
nenge riziki y'ebintu mweva ababibe oweekitiibwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bw'atyo bwe yatugamba nti tewali muntu yenna asobola okulya emmere n'afuna riziki ey'amaanyi okusinga eyo riziki eva mu ntuuyozo. N'agamba nti wa inna nabiyullaha wa inna nabiya Allahu Daawuda. N'agamba nti lwakuba nabbi wa Allahu subhanahu wa ta'ala Daawuda kana yaakula min amali yadi. Allah yalyanga emmere ng'eva mu mikono gye. Musajja yali atema ebyuma n'akola kombati zino ez'amagye abantu ze baayambalanga naye ng'atema byuma. Ng'oli bw'aleeta effumu nga likola zaali zi bulletproof mu kaseera ke. Oli bw'aleeta akasaale akagwako bugwe kati nga kagenda bugenzi yali muweesa. Essanduuku zino biki ye yasooka okuziweesa? Nabiyullah Ibrahima alayhi salaatu wassalaam. Bw'atyo bwe yafunanga riziki ye. Hadisi yaffe esembayo obudde bugenzi. Hadisi wali omusajja eyajja ewa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wallahi nga ye nabbi ali mu muzikiti. N'asaba n'agamba nti ya Rasulallah, owange gwe omubaka wa Allah. Mbeere gani nsaba onkubireko abasiraamu omulanga bampeeyo ku kasente. Nabbi n'amutunuulira bw'ati sallallahu alaihi wasallam. N'agamba abasiraamu nti mumpe esente nga Imaamu bw'atera n'okugamba wano. Abasiraamu ne baleeta esente. Abasiraamu bwe bamala okuleeta esente n'ayita omusiraamu omu nti jangu. N'amuyita n'agamba nti kwata esente ze tusololezza swahaba ono ogende mu katale ogende ogulireyo embaazi. N'agenda mu katale n'agenda agula embaazi n'agireetera omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallama warrajulu jalisa ainda ng'omusajja atudde ali wali akuumiridde. Nabbi n'akwata embaazi n'agisimba omusajja oyo sahaba. N'agamba nti owange gwe sahaba wange situkiramu. Wallahi n'asituka n'agenda. N'agamba nti genda mu kibira ogenda onoonye enku. Sajja n'asitukiramu n'agenda mu kibira n'atema enku n'ezijjula bwe ziti n'aleeta ewa Nabbi. Nabbi n'alagira basahaba nti mugule enku z'omusajja oyo. Nange kennyini ngenda kuzigula. Ne batandika okugula enku z'omwami oli. Musajja n'afunirawo akatale. Ne bamugamba nti ffe tetulina budde, ffe tukola tusuubula. Kati gwe kola mulimu gw'okutuleeteranga enku, akyala baffe batufumbira emmere. Sajja n'alyoka afaayo yenna n'abakyala be. Ne bagenda mu kibira. Ne batema emiti. Ne bagisombera Madiina mu kibuga. Abantu ne bategeera nti omuntu ayagala enku nti ye genda ewa gundi. Musajja n'agaggawala. Nabbi yalabirawo ng'omusajja ajja ng'agamba ya Rasulallah nti ye bwe bubeerawo obuzibu bwonna wano nange ndi mu bantu abasobola okuwaayo. Kubanga mu ntuufu nali nkwatibwa obujja. Nabbi oyimirira n'ogamba nti omuzikiti obusiraamu bwagala. Ne wallahi nga nange sindako empaayo. Musajja naye n'atandika okukola emirimu gyeki ng'agaggawala. Mmaliriza n'ekyafaayo ku mulembe gwa Umar radiyallahu anhu ng'abasajja abamasikini, abasajja abaafu bawangaaliranga mu muzikiti. Baana abo bagenda okukola bo bali awo. Bali ku subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sayyidina Umar n'abatunuulira n'afuluma n'agenda. Ekera n'akomawo. N'amaliriza okusaaza swala eya subuhi. N'abuuza omuntu abaaye ate mwe abasigala mu muzikiti. N'agamba ffe tuli bamasikini, abantu abeetaavu, twewangaalidde mu muzikiti guno ogwa Nabbi ng'abagagga bagenda ne bakola ne batuleetera ekyokulya. Umar radiyallahu anhu n'agamba nti
mweriziki yamwe mwesigamira ku baanaamwe nga bakoze ekye ate baagalya banaamalanga tebafunye olunaku olwo. Basi n'agamba musibeewo omuzikiti buli omu agalamire wansi. Abaali bamasikiini n'abawewenyula emiiko. Bwe kwata egijo 40 kwata n'abagoba muzikiti nti mufulume mugende mukole emirimu. Mwesigamira baanaamwe bali olowooza singa nabo tebatuuyaanaamwe mwandifunyeewa. Namwe mufulume mugende mukole munaasangayo abalala mungu byageredde. Umaru yabakuba bukubi kibooko. Abashariya ne tugamba nti Umaru yalamula amazima. Abasajja ne bagenda muzikiti gwe Madina tekyaddamu kubeeramu muntu eyeesakwiriza mpaka ssaawa zino. Naffe twagendayo walayi tetwasangayo. Okujja kukoma mumala mumaze esola bwe muti muzikiti gwe Madina ne mulaba abaddu ba Mungu abakola da ssente zaabwe nga bawaye ne bagamba nti basi mwepanga emiriri. Ne mwepanga ne mutunula muno na muno ne bagenda ne baleeta entende. Ye entende layini eva kuno paka enamakwekwe mu katale. Bwe tugamba ku layini olunza okulowooza nti elayini eriyawa. Elayini eva wano paka mu katale ak'ekikindu. Omusajja n'ateekawo entende paka eri n'ateekayo n'ekaawa abantu ba Mungu ne banywa. Singa baali bano abeesabiriza. Nabi n'agamba sallallahu alaihi wasallam anyonyola omusajja n'agamba nti kirungi nnyo agamba basahaba nti omusajja okusitukiramu n'akwata embaazi n'agenda atema emiti n'afuna enkuuze n'aziteeka ku kibegabega n'akomawo mu kibuga kino abantu ne bamuwa esente n'alya. Asingako omusajja oyo atambula nga yeesabiriza abantu. Yamusalamu aleikum. Eriziki yange eri munsawo. Ate eriziki yange eri munsawo. Ongambye nti eriziki eyo eri munsawo eyange. Naye eriziki eyange eri munsawo yaani? Notambula ng'olimbisa sebo serugana salaamu aleikum. Waalaikum salaam. Munange maama wange ali mu ddwaliro. Maama mufu afudde. Otambula ota abantu bo. Olw'eriziki munange ndi wano tiye. Mutabani wange omukulu tiye. Ali mu ddwaliro anfuddeko. Imaamu n'ayimirira n'akusololeza essente. Otambula olimba ensi. Lwakubeera nti Nabbi n'agamba omusajja oyo mubi. Nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallama mubeere abasiraamu ab'emikono egya waggulu. Muleme okubeera abasiraamu ab'emikono egya wansi. Omukono ogwa waggulu gwe guliwa. Imaamu bw'anaagamba nti tuligenda kwagala sementi gwe ng'owaayo. Siraamu baagala kino gwe ng'ogwayo. Omukono ogwa wansi gwe guliwa. Y'omusajja atambula saidia. Naye wallahi agamba saidia wa myaka 35. Sina musee. Agamba nti saidia ebiyungo byolanga kwebiri. Naye ane yakugamba nti bw'olamala ekigere ate kibeera kapitoyo. Abdullah ibn Maktum yali musajja musibe naye tayatambulanga nga yeesabiriza. Yali musajja mukozi. Fa abasajja batusomeseza eddiini. Tariq musajja mu Pakistan abadde musibe era musajja mugagga. Musajja ng'akola emirimu. Basiraamu njagala mbategeeze nga sekatwale wamwe nti ensi eri kwetaagisa kaweefube mu kukola na biddi mulyoke mugende mukole ehidda. Mukole n'amaanyi mulyoke musasule zaka. Mukole n'amaanyi mulyoke musasule sadakaati. Obusiraamu butambule ng'ama abasiraamu muteeseemu okubeera nti mukola emirimu. Mujja kubeera abantu ba mirembe. Abaana bammwe bagenda kusoma eddiini. Abaana bammwe basome ebyensi. Mugenda kufuna abadokita. Mugenda kufuna abantu ab'emitendera egy'enjawulo nga mukola. Naye bebeera nga tokola abaana bo be bagenda okusimira abantu ebyolooni. Bebeera nga temukola be bagenda okusigira abantu amalwa. Tuli kunoonya omuntu asobola okutusimira wano kabuyonjo nti mutabani wa Muhammadu. Kubanga yalina okusimira wano n'obukono abakozi tebalina budde. Olina okusima abakuweese. Naye babeera nga yasoma asimisa mashini ate wano n'apatana naye n'ateekako abantu. Kubanga n'okusima kabuyonjo n'okuziyiza buseeru. Buli mifu tebagisimira lusukuuta. Ezo sente. Patana bupatani wano akabuyonjeza eziwera n'ateekako abantu. N'afuna esente.
kale embeera bwetyo bweri tukole emirimu biri mu tabaraka wa taala.